Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokubiri ekitongole ki KCCA kyatandika okuteekesa mu nkola etteeka ly'okutereeza ebyobusuubuzi mu kibuga erimanyiddwa nga trade order nga baatandikira mu kugoba abatembeeyi ku nguudo. Kati bw'abadde awa alipoota ku kuva ebikwekweto bino lwe byatandika, akulira ekibuga Kampala Sharifa Buzeki atenderezza enteekateeka eno nga bw'egogodde ekibuga, nga kino kibayambye n'okutereeza enguudo ezisinga obungi awatali kutataaganyizibwa. Twebaza abo bonna abakkiriza era ne bawulira omulanga gwaffe nga KCCA okusobola okuba nga omulimu guno gukolebwa bulungi. Bwe tudda ku nguudo zaffe, mu myezi ng'ebiri muzze mulaba ng'enguudo zino tuzisiiga oba tuteekamu okumanyisibwa max mu nguudo ezo okulaga emmotoka weyina otambulira bodaboda obutasala okuva kuno okudda kuli okutomera abantu. Ono agamba kiyambye n'okwongeza ku nnyingiza y'ekitongole olw'abasuubuzi abasukka mu 2,200 abeewandiisizza mu biseera by'ebikwekweto okufuna layisinsi ebakkiriza okukakkalabya emirimu gyabwe. Tulina sayinizi zonna eziraga nti omusolo gugenda kuba nga gweyongera. Okugeza okuva nga 19 ogwokubiri paka nga 27 ogwokuna omwaka guno nga tumaze okuteekawo kye tuyita trade order kye twagandawazza, tulabye businesses 22,299 ezibadde registered. Kitegeeza ki? Nti bannakampala bategedde nti okukola business mu form environment olina okuba ne license. Wano waasinzidde okutegeeza ng'ebikwekweto bino we bikyagenda mu maaso, nga mu kiseera kino obwanga babuzizza ku bannannyini bizimbe ebiri mu mbeera embi ng'abiwadde ensalessale wa nnaku 14 okulaba nga beerongoosa. Kino tukikola okusinziira mu kawaayiro aka 57 mu tteeka lya Physical Planning Act eryakolebwa mu 2020. Kakati ffe tuli ku nsonga ya kibuga kyaffe kulabika bulungi, tugenda kujja mu kawaayiro kano kuba kikukakatako okusiiga ekizimbe kyo, okubanga veranda yo eri well paved, okubanga wayonjo ate ng'olina ne wooteeka kasasiro. Abasinga twabawadde enforcement notices ne tubagamba nti balina ku 14 musobole okubanga mutereeza ebintu ebyo. Ebikwekweto bino bigenda kutwaliramu abawogganya ebizindaalo nga tebayawudde yadde abalokole okukosa ebifo ebisanyukirwamu ebyefuddemmo. Amaloboozi agava mu kifo ky'okoleramu tegalina kusukka decibels 75. Emisana ekiro tegalina kusukka decibels 5. Already twabawadde notices. Era kino tulanga bulanzi nti ennaku 14 bwe zinaggwako enforcement teams zaffe zijja kujja zisobole okukwasa empisa okusinziira ku mateeka nga bwe galagira, nga mwe mulina okuggalawo oba okuwamba ebyuma byammwe bye mukozesa. Mu ngeri y'emu nga we balwana okuggya abaana ku nguudo nga batwalibwa mu bifo eby'enjawulo, ab'eŋŋanda zaabwe ababalagajjalira balabuddwa. Twongera okukubiriza abantu bonna abalabirira abaana bano, oba oli muzadde oba omwana omukuma bukumi nga wakkiriza okubeera naye, abaana tetubakkiriza mu Kampala nga taliiko muntu mukulu amuwerekedde. Omwana yenna gwe tunaasanga tugenda mukwata. Era bwe tusanga omwana ku luguudo nga tali akampani ne tukakasa nti gwe nannyini mwana oyo gwe muzadde we gwamulabirira, tetujja kulonzalonza, tujja kutwala mu kkomera. Eri abantu abawa abaana b'oku nguudo ssente nabo basabiddwa okukikomya. Ffe tubasibye kuki ku nguudo zino. Bwe mba mwagala okuyamba abaana bano, ebifo bye tubateekamu tubibabuulidde. Tubatwala masuuliita, ssente muzitwale eyo, bwe tubajja ku nguudo zibasangeyo. Eno bizinensi sobole okugisalako ku luguudo, abaana basobole okufuna omukisa okusoma n'okubeera mu mbeera ennungi n'obutafuna mbuto nga tebannaba kwetuuka. Ekikwekweto n'abalwadde abasabiriza ku nguudo si baakutalizibwa nga babawadde gabuwa okugenda mu malwaliro bafune obujjanjabi. Tukuba omulanga eri abo bonna abajjanjabi ab'abalwadde abagufudde omuze okujja abalwadde e Mulago oba mu malwaliro gonna ne babaleeta ku nguudo basabirize. Omulwadde yenna alina kubeera mu ddwaliro. Abalwadde era abamu tuba tutte ne tubatwala mu malwaliro gaffe ne tubayoola abamu
ne tubazaayo gye balina okubeera naye gwe omujjanjabi aleese omuntu ku luguudo naawe tujja kukwasaganya ng'amateeka bwe galagira. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.